Oluvannyuma lwa gavumenti okusoma embalirira y'ebyensimbi ey'omwaka guno, Paalamenti yavaayo n'etegeeza nga bw'etagenda kugiyisa okuggyako nga bongezezza ku nsimbi z'abasawo. Gavumenti yakkiriza okwongeza ku nsimbi za Minisitule y'ebyobulamu okutuuka ku buwumbi 49, zino nga za kuzingiramu okwongeza ku musaala gw'abasawo ssaako n'okuwandiisayo abasawo abajja. Bino bibadde bisuubirwa okutandika n'omwezi guno, wabula kati byongezeddwayo okutuuka mu January w'omwaka ogujja. Abakulira ebyobulamu okuva mu disitulikiti 112 olwaleero basisinkanye okusala amagezi era ne bakkaanya ng'ekyokuwandiisa abasawo abajja bwe kirina okutandika n'omwezi ogujja, wabula nga baakutandika ne disitulikiti eziri obubi ennyo. We are facilitating them to come up with a draft recruitment plan which is going to guide how the recruitment process takes place. And because we are time bound and we have a time limit that has been dictated by Parliament, we really have to work fast. Badokita 340 be bagenda okuwandiikibwa, ate gw'omusaala gw'abadokita nagwo gwayongezebwa, wabula nga si gwa kubaweebwa mwezi guno. The first salaries will be earned by January, by the end of January. Appointment letters will be issued by the end of November, and we expect that all these officers recruited will report to their positions by the 1st of December. Era mu nsisinkano eno bakkaanyiza ku ky'okugula ebikozesebwa mu kitongole ky'ebyobulamu nakyo nga kyakutandika n'omwaka ogujja. Dini Lubowa Sava, NTV Akawungezi.